abatunda n'obuza amasimu amalungi okuva ku layini emu okutuuka ku layini nnya. Balina smartphones ez'akabi nga Tekino, Itel, Infinix, Samsung saako ne Nokia nga batunda chargers, obusawo bw'amasimu ne headphones ezikuba omuziki. Balina mobile money zonna ate nga beba agent ba Equity Bank. Kumanya ebisingawo kuba 0789 noti 5 47 26 oba 0700 34 47 12. Bamula Phones beboka balina amasimu okuva ku mitwalo 3. I'm at my business, enjoying success. Not just a aggress, all about progress. We are one. Unstoppable. We are one. Unstoppable. I'm in a plantation, but on a global mission. Internet ambition, full condition. We are one. Unstoppable. We are one. Unstoppable. Ngatuli wamu nawe ne MTN. Ebirubirirwa byaffe tebiremererwa. We are one. Unstoppable. MTN erungamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission. Mukama yebazibwe obuweereza bwa Headlight to the Nations obukulembera omubuulizi w'enjiri Dr. Dana Moloku mu America nga bali wamu n'abasumba bamu b'e disitulikiti bonna bakuleetedde olukuŋŋaana lw'enjiri olujjudde ebyamagero mu kisaawe Kasaana Mubende mu tawuni ng'olukuŋŋaana luno lwakutandika nga 28 paka ennaku z'omwezi 3 Maaci buli lunaku okuva ssaawa 8 ez'emisana olw'enno nga 28 na 29 wajja kubeerawo olukuŋŋaana lw'abakkiriza bonna okuva ssaawa 2 ez'okumakya mpaka ssaawa 6 ez'emisana. Ate eky'emisana kya bwereere wakubeerawo abayimbi bangi nnyo ab'amannya ng'akulembeddwa Dr. Mponye, Joseph Segawa n'omuyimbi Tewo okuva e Rwanda kw'ossa kwaya zonna za Bende biwona okuwangula ebirabo omuli pikipiki, friji, smart obugaali n'ebirabo ebirala bingi nnyo byonna nga bya bwereere. Kati leeta abalwadde n'abalina ebizibu Mukama abasumulule abawa omukisa. Wamukunsonga poli onezimbira anje eddobooziyo nange lyeyange kale gwe yongeza point FM kale gwe yongeza point FM. Okay, tukomewo mpuliriza tukomewo dakiika 29 zise ku ssaawa 6 ez'emisana olunaku olwaleero programu ensonga kati second phase tugeze mu second phase bamaliriza aye twegattiddwako era tiimu endala ya NUP nayo ya NUP okofiira buddugaza studio bukoze ekibira mbema nti ekintu kijencha tudugaza gebaga okuddugaza emmeeza twakuwoningiddewo naye nga gwoganye alina mukulu bulega alina tufunye bubu kyamanyu alina papadita alina ne sekretary waffe nendagizimana alina abenalemu nabo waliwo ko naye tebalina kakofiira bamukulu muhumuza tebaga kulaga kintu kyawe babukyatindibwa batebalina bukofiira kitundika ndowooza naye simanyi lwaki. Kale tugenda kweyongerayo Shuaman Segawa yaddako njagala nkuwa obudde bwo ku mulamwa gwanjuddwa bulungi ogumanyi bulungi tuli kawempe ebyalabikiddeyo byonna mu kalulu akajja kabbi 26 biina kye bireflectinga mbere fana bwetyo. Okay, neyanzege mwami Matumbwe atera njala nokwebaza mwami Magala kubanga era ye yatunuulira ne ye yalengerera wala maya basajja abakulu balengerera wala n'alaba ekitangala n'amanya nti kati ku Mubende municipality toyagala ekitangala kiri mu Segawa era nansoolayo nangamba nti kakati njagala buli lunaku kukaga olabike songa eza generation yeno ye yalabira wala eza generation yeno bino byetulimu sibya 19 sibya mu gya kinana twogera ku byakati nalabye kawempe ku lukuŋŋaano lwa Sembyo lwe ng'avuuka bagamba yogera betutegeera kubanga muganda wange gwe mulembe gwe tulimu